Okusinziira kwa lipoota yakolebwa ekitongole ky'ensi yonna ekibudaabuda abalwadde ba Mukenenya ki United Nations Program on HIV/AIDS eya 2021 kyazuulwa ng'omuwendo gw'abantu abakozesa obupiira bukalimpitawa bwe gwakendera mu Uganda. Wano kyazuulwa ng'abakazi ebitundu 38 ku buli 100 abali wakati w'emyaka 15 okutuuka ku 49 be bakozesa obupiira nga bagenda okwegatta. Ate ku bakazi 10 bana bokka be baperereza abaagalwa baabwe okukozesa obupiira. Babasajja ebitundu 6 ku buli 100 be bettanira okukozesa obupiira mu mbeera y'omukwano. Kati okusinziira ku Minisitule y'ebyobulamu obuzibu buvudde ku bantu butaba na kumanyisibwa kumala ku nkozesa y'obupiira. Condom use ebulamu eyo element ya social marketing n'okusomesa. Omanyi okwegatta n'omuntu kiba mu bwongo. Kati bwe kyoteeka mu bwongo kye kiba kijja okukola. Kati oteeka mu bwongo nti condom tekola oba tewoomesa muzannyo oba tekola ki era kyekyo kye kijja okukola. Abalala bakikozesa nga kiguumaaza. Bakikozesaako omuntu gumu atandika okumanyira omuntu ng'abadde omuntu w'ekiseera kiwanvu nga tebeekebezanga n'agijjako. Dr. Patrick Twesije okuva mu Minisitule y'ebyobulamu atubulidde nga bwe wakyaliwo abantu abakyalina ensonyi okugula obupiira. Oluusi omwana wajja aza okusaba kondomu omusawo oba oli ababuuzi ogenda kugikozesa ki oba talina gikozesa so nga ate siteedi zitulaga nti abaana bano ebintu by'okwegaddaala babingiramu nga bakyali bato. Kati bano nga bali wamu n'ekitongole ky'obwannakyewa ekivunaanyizibwa ku budaabuda abalwadde ba Mukenenya ki AIDS Healthcare Foundation battukizza kaweefube w'okubunyisa enjiri y'okukozesa obupiira naddala mu bavubuka. Bagala kondomu zituuke eyo be bantu abazeetaaga tusobole okuba nti omuntu aba yeetaaze kondomu asobola okugifuna ng'ate asomeseddwa mu nkola yaayo nga naye agikiririzaamu. Tujja kubeera ne community engagements, tujja kubeera ne radio media engagements okulaba nti tukola tusaasaanya information ekwatagana na kapiira ka Mukenenya. Abavubuka abamu bagamba obupiira obukolebwa butono nnyo. Kino abakugu bakiwakanyizza. Okugeza nga zino ezigabwa eza gavumenti ntini waliwo abasajja nga bayiga abanene mu sayizi nga tezibatuuka agenda okujambala nga kondomu temutuuka. Kondomu bw'ogiyiwamu ekidomola kya lita 20 amazzi gaayo n'ogayiwa mu kondomu egamira gonna kati olwoyo agamba nti no kondomu ntono aba yenkanawa. Okwogera bino ekitongole ki AIDS Healthcare Foundation babadde batongoza we bagenda okujjanjabira endwadde z'obukaba ku bwereere ekituumiddwa Kittante Wellness Center. Batubulidde lwaki essira liteereddwa nnyo ku ndwadde z'obukaba. As an organization, one of our role is to advocate, and I think looking around, the area of STI has been underlooked, not ignored, but I think we have had a lot of emphasis on HIV as opposed to STI. So, aba AIDS Healthcare Foundation bakwatagana n'abantu ba bulijjo abatumiddwa Community Power Voices okuyambako mu nteekateeka eno.